tuuka ku kituuti wano nga waliwo omugenyi gwe baleese ne bamuteekaawo mu kasonda. Amannya g'amatuufu ye Saamu Bagenda, naye amannya ge agaamukwata obukwasi ye Dokita. Mwe mulyogedde, tusanyusa okukulaba. Oze ne mukyala wo omanyi wano ffe twagala nnyo abaami abakyakala ne bakyala baabwe. Mutuleetereko otubuuzeeko. Ni Dr Bossa nga tukaddiwa ffe nga twakulaba nga tuli bwana buto ku TV. Bameka abalabanga bibaawo nga muli butonyo bwe mutye. Basuuna ayinza oba alina emyaka nga 2. Tusanyusa okulaba ssebo, tusanyusa okulaba mukyala Bossa. Seeyitiriza ye mukyala Bossa. Munnange akazindalo basooka kawa baami, basooka kawa bakyala. Ladies first. Mu lubereberye ladies first. Temujja tuleetera order ya mweyo. Father first. Gwono mpola mpola wona oyagala ojja mukkiriza ayogereko, bw'oba toyagadde. Mukama yebazibwe ekiseera kyonna. Amina. Amina. B flat. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. I'll be somewhere waiting for my love. I'll be somewhere waiting somewhere, waiting somewhere, waiting for my love. I'll be somewhere waiting somewhere, waiting somewhere, waiting for my Lord. Praise God. Bw'otwongera wadde oli otuwadde tetukusabye, bulijjo olimu omusajja bw'atyo. Kangezeeko waliwo abagenyi temunvaamu. Bakwagalize. Mukama yebazibwe nnyo. Bannange, guno gwe mulundi gwange okusoose okujja wano. It's my first time. Mwanirize mu nyaniriza ya Canaan. Naye ebbanga lyonna mbadde nsaba nammwe. Siva ku Salt TV. Amiina. Okuviira ddala bwe yatandika, saavisi zonna mbadde nzibeerako. Naye ng'ani ambeerako ennyo? Omukyalo ono. Ffe ba artists tutera okubeera twagala nnyo okuwuliza olugambo kubanga tuba tweraliikirira. Leero batwogeddeko ki, leero kino kigenda maaso.
then n'amawulire naye omukyalo nambeerako ebintu byo bimale mangu tulina okugenda ku salt olugambo wuliza olugambo mangu nnyo tulina okudda ku salt buli lunaku so n'olwekyo tewali service gye tumisinga ku salt tewali service zonna tuziraba era twebaka after midnight nga service zimaze okulagibwa nga tumaze ekitiibwa kyani ekyo ekitiibwa kyani ekyo ekitiibwa kyani ekyo glory be to Jesus. Naye olwaleero omwaka guno maze mpezese emyaka 4 nga ndi mu industry nga nsavinga sijja bukulu jukira twamulabadde emyaka dda nnyo nga tuli bato nnyo ate nga yali mukulu bw'ati era kati emyaka gyojja egy'obuzale togitubuulira kuba tukimanyi oli wadda nnyo. Pastor nzijukiza president waliwo president we yajja n'aŋŋamba nti naye gwe nakulaba nkyali mwana muto ono atufuga president atufuga yaŋŋamba omusajja ono yaligamba abantu omusajja ono namulaba nkyali mwana muto owange ndowooza Katonda yanneerabira n'atankuza kwegamandyeyo naye mu nduulu eno banange genda kumugjayo ndowooza zijjukira nina gwe neerabira okukuza obulungi naye nga kisa Mukama bannange pasita tumwagala nnyo pasita Bujjingo tumwagala nnyo mu maka gaffe nze bwenkoma ate mukyala wange tandikira amwagala nnyo pasita emabegako twafuna ekizibu kyali kyamaanyi twafiira omwana naye pasita Bujjingo ye yasooka okutukumakuma okutuwa condolence pasita Bujjingo ono gwolaba so n'olwekyo tetumutwala for granted fe tumanyi nti pasita waffe awaka so n'olwaleero ngambye nti kaŋŋende nsabe omanye emirimu gyaffe oluusi gitutwala eno n'eno n'oba nga tosobola kujja physically so spiritually mbamwe ku TV ku Salt TV era tuba tusaba ffenna era mumanye nti mbeera wano mumanye nti nange nja kubanga gyendi ku Salt nga mbalaba nga tuli ffenna nga tusaba ffenna tweyanziza. Thank you mami dozo babuzeeko Mukama yebaziwe. Amina. Oyina yakayimba omukulu ayimba yekka gwe takuyigiriza. This is my third time. Obeera mu mukavoomu. Yes. Oluusi tukubireko Mukama engalo ez'amaanyi yesi gwe gusoose. Nebaza Mukama kuba atukuumye nawe akukuumye. Amina. Atujja wala ekisingira ddala obukulu nebaza Mukama nti nzizemu n'enfuna n'enjogera nanga muzeeyo ekamooca office kus nali njagala senior back kikugisaamu olubuto kiki
so nongamba wetegese okujjamu omukyala agenda okuba ow'amaanyi nkya naye nga nange sigendangako musikani kumanya oba muwala oba mulenzi kolo olunaku nongamba bw'oba omaliridde genda baguleko esiyo nga bukyali naye bw'oba owulira nti okyalina ebyokukola tojja mu lubuto. Natambula nenzira ewaka sente zenayina zenali nterese $20 ag'okugyamu olubuto nagakwata nengateeka mu baasa nengaleeta nzijukira nakusanga ku Bati Valley nengateeka mu kisero kya sente z'okugula ettaka nentambula nenzira ewaka. Lino lyetuliko mu kusumba ebigambo nga bwe yabyogera nazaala omwana omulungi omuwala omugezi wandizikubye nga ayina emikono omwana nga bwe wamwogerako bwe namugjayo muwala mulungi mugezi. Sitole tagiwulidde kati kyalina okumanya naye alina okukulanga manya ekintu ekyo kisobola omuyamba nti mu bulamu Mukama yaba alina okugaidinga sigwa alina okwegaidinga ng'omwana w'omuntu. So since then nenkwagala n'obulamu bwange bwonna kubanga wakomekereza ng'oŋŋamba ndabye Katonda nina Katonda ndabye Katonda nze ndabye Katonda nina Katonda nkola ebirere nina Katonda ndabye Katonda ndabye Katonda ndabye Katonda nina Katonda nkola ebirere nina Katonda bino yabyogera nga kozesa akamwa ke sizingira mutwe yabyogera amawanga n'amawanga gamanye nti ye Katonda ndabye Katonda abatalina kyebali ne bafukamiza ensozi. He came to give me better life. He came to set me free. Blessings will follow me, the city and the village. I'm taking over territories. A God like me who was nothing, He's made me something. Ndabye Katonda, ndabye Katonda, nina Katonda nina Katonda, nina Katonda, ndabye Katonda, ndabye Katonda, nina Katonda nkola ebyekisa, nina Katonda. Thank you. Wow. Musumbano bwe natuuka mu kiseera ekizibu olunaku lwali zinaku z'omwezi nga 2 omwana wange n'alwala newborn baby omulenzi era gwe twali tufunye ng'omulenzi owokubiri mu family kubanga tuyina 8 girls with 1 boy. Maka wali omulenzi yeka mu family Maka bagenda Katono gwe nenkana naye ndo taata wo twamulaba dda
nange tusaba bansasudde wangi nange nakulaba nga nkyali kato. Dr Bossa twali abanja twali abanja kuba n'omwana wa Dr Bossa naye akuze nga ndaba ku TV nga nsaba. Kati olunaku lwe batwadmitinga ne tutuuka ku IHK omwana ne bamutwala mu ICU immediately. Ekintu kye nagamba omukulu ne mugamba nsaba okubire Pastor Bujjingo. Saamugamba akubire mami, saamugamba akubire baganda bange, saamugamba akubira musawo, wabula namugamba akubira Pastor Bujjingo. Omugamba omwana wange ali mu ICU. Simanyi bye mwayogera kubanga n'obwongo bwali tebuliiwo. As a mother nali ndi mu experiencing like pains za mirundi ebiri, okubanga nkyali mu labor pains, okubanga nkyali na some injuries at the same time ndi n'obulumi bw'okulaba omwana wange ng'ali ku byuma. Naye olunaku olwokuna omwana namuyita, mwana n'agenda. Ne bakusindikira message nagiwuliriza, wamusindikira message nenjiwuliza, nagiteekako nenjiwuliriza. Namusindikira mu recordingira. Yes. Bwe nawuliriza voice note eyo negamba mukulu tekyayagala ate Mukama takola nsobi. Ansi ezo nazijja mbigambo byo. Mukama takola nsobi ate Mukama atwala omuntu we kusinzirira kiki ekyayagala. Naguma kyekintambuzisa mpaka olwaleero. Namugamba omwana tubadde tumwagala nga ne Mukama amwagala, kati atusinga okumwagala yamututte ffe tunywerere mu kkubo tuli musanga. Yeah, so mu nsumba ebintu ebyo bindeetera okukwagala buli lunaku n'obwembeera ku mulimu. Nsabayo eddakiika ngendeko ebbali sooke mpulirize at least enjiri 5 minutes. Nkwebaza Mukama mugenda kuzaala very soon. Amina. Mugenda kuzaala bamutazaale balongo nga bombi balenzi, era mugenda kuzaala omulenzi. Togenda kuzaala muwala nga temunaba kuzaala mulenzi. Kama nzijukira omulenzi Mukama gwe yali agenda okubeera owokubiri, ono ye mulenzi aliwo. Yes. Kasita twogedde naye wali muto wajja ebyekyejo nti gwe mulenzi aliwo weka n'omulala ajja. But next year same date we will be here or somewhere else. Wano tuyinza oba tuli mu kuzimba naye tugambe tujja kuba mu house of prayer. Oyo tujja kumudedicatinga babiri oba omu naye nga balenzi oba nga mulenzi wano ku kituuti. Era Musumba tukwagala nnyo, tukwagaliza birungi byereere, era twamenyeka omutima ebizibu ebyakutuukako. Twali tetusobola kutuukako kubanga ebiseera bisinga tubeera tu emotions, but twakusabira. Mukama yebale kukuma, Mukama akwagala. Mukama akwagala kyovoleka kyakuleseewo, era neebaliza ddala Makula muzikirize muwe haga. Webale okubeera omuzira otukuumira omusajja ow'amaanyi ono, oli muzira. Njagala nnyo Makula kuba alimu akasaayi k'abatoolo amwe gwe si kyangu, nze ntegera ky'oyita mu kimbuuze. Susan Makula byonna byayitamu byempitamu, naye nze just salute her kuba nkitegeera. Generals, matters of the generals. Nsabira njagala Mukama akunjagalire akumpere ekyo ky'osinga okwagala. Esaala gye musabire mu lutoolo. Ninsaba Ruhanga akumpere akuha omugisa gukutambulureho n'abaana baawe n'abaijukuru, kandi naye oba oli bahikirembera okire otali mwebwa omuramyege obwomezi bwabwo n'obwomunsi, kandi Ruhanga akuha omugisa akwebembe. Abawasa bamanyi olutoolo katudde eno.
tweyanziza Dr Bossa. Tweyanziza nnyo bannange, naye tulina ekirabo kinene nnyo ekya pasita ono. Pasita abuulira ate n'asomesa. Abamu babuulira ne babuulira buulizi, abalala naye ekitone kyalina abuulira n'asomesa. Ate enjiri ye edda twalinga bato nga baagala okutuwa kwiniini, naye baateranga okusobola okuba nti kubanga akaawa nnyo, naye nga bateekako kasukaali tusobole okukola ki okumunywa ate tulyoke tuwone. Naye ateeka omuzungu akiyita humor mu njiri ye, n'oginyumirwa tokoowa, kubanga nze singa ssebo obadde okyagenda mu maaso mbadde ntudde wali nga nze nyumirwa, era bw'ogambye nga ngenda closinga nengamba ti yii twakajja ate kaakati ona kubanga tubadde tunyumirwa. Zikubira Yesu ye nannyini maanyi ago n'amafuta ago. So n'olwekyo ekyo nakyo tukyebaliza Katonda. Naye kyenjize bannange, abantu tugenda tulowooza nti abantu bali luzira, naye ekkomera liri wano sitaani katusibyeko. Ekyo kyensinza okuyiga, kasitaani katusibye mu kkomera. Webale nnyo, webalire ddala. Wekwese muti mujje eno. Abakazi abatoolo mujje eno. Hati nnyowe nkomaawo. Njaguza emyaka 8 mu industry, ate era nga nlochinga n'akatabo kange. Pandiisa akatabo naye ebintu by'obadde yogera nze neewunyiza nga mwebiri nnyo. Akatabo kange bakayita the 5 P's. P's, the first one is prayer, okusaba. Second one is persistence, okulemerako. The third one is positivity, muleme kwenyooma, beera ne positive energy. The fourth one is patience, obugumiikiriza, n'ekiseerayo, passion, love whatever you're doing. Pastor waba abuulira wano, abuulira with all the passion. That is why we are all here. That is why we have all these people, because abuulira with passion. Singa yali tabuulira with passion, abantu baali badde bazzeeyo dda ne kaakati ziri ssaawa 11 zigenda mu 11, naye tewali alowooza kyakuli nti ngenda kyamisana. Because of the passion he has nga abuulira. So those are the 5 P's aziri mu katabo kange. Luddawa ngenda kalonchinga mu nga 5 Apple Hotel Africana, emmeeza ey'abantu 8 ya million 3. Wobe oli omu mitwalo 15, naye nga kuliko n'ekyeggulo, kuliko ekyeggulo, kuliko okusanyuka byonna. So n'olwekyo Hotel Africana 5 Apple 5 Apple Hotel Africana. Apple Hotel Africana. Yes. So nja kusanyuka nnyo ate wenna abalaba nga muli eyo nga tujjaguza nga tulina pastor fenna nga atusabira ku lunaku olwo lwennyini. Mwebale nnyo, mwebali eddala. Emyaka 4. Yes. Ng'oli ku stage. Nga ndi ku stage nga nsavinga. Era oyogedde wano kati ngenda mu harvest, ntandika oku harvestinga. Oyogedde n'ogamba omwami yali ebweru emyaka 4. Then n'alyoka ayingira. Kulaba tumessuula 3. Yes. Obadde obulirawo nga mpulira nga kinkwatako nnyo nga ndaba emyaka 4 nga madde mu service, naye kaakati nyongedde ate okusembera ne Katonda, ate obulamu bwange kusembera Katonda.
nakyo nkyebaliza Katonda ekyo naye nga we bagamba omuzungu courtesy of Pastor Bujjingo. Nsanyusa olw'omukyalo eyaku asharinga mu njiri mu maanyi omusumba gw'oyina ewaka kale bannange tweyisenga bulungi kubanga mbadde simanyi nti nali mulabyeko mu ofiisi yange ndowooza ne mulaba biseera byadda n'akomawo nga lunaku yeeyongera kumalira naye ayagala akomewo afune counseling kase yawulira nti bwagenda asooka ayite ku keesi asasule keesi ye. Oh, glory be to God. Waliwo leero gw'oyogedde naye abadde ayagala okukikola. Amina. Now you love the girl so much. Yeah, she's very adorable. Ntera munange chibuga echitu kuvenyo chezimba Yesu mugolo cheyategekeyo eteri kulwala tulibereyo nga tetufa sanyu lyoka nga tuyimba tetugenda kukula nate tuli berangeyo unafe mu bulamu amazing. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Waliwo omugenyi ajja n'akublessinga nnyo. We are so blessed. Abali blessed mukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Era okujjako kugasse ku service eno. Kati mpulira ensonyi okusabayo oluyimba olulala. Okuba olina oluyimba olulala era. Kati nja kubayimbira bukulonki nsaba mbategeeze nti bukulonki tebagenda kuzannya mizannyo, wajja kubaayo ennyimba. Yes. bukulonki tugende ku ddaala ery'abasoma. Ku bukulonki tebalaba mizannyo, baba boogera ku muwandiisi, ekitabo, kopi muzifunaawo, wabawo ebintu bingi n'abawandiisi bangi ababaawo. Ngenze ku bukulonki eziwerako ndabye ez'abaana bya mizannyo nga Dr Bossa nesisangayo ate mizannyo, wabula kyenasangayo nga tekisinga ku mizannyo. Oba tolina ku experience eyo tosuba bukulonki ya Dr Bossa nga 5 April ku Africana. Yes, yebazibwa abooluganda. Nange njagala kwogera katono ku Dr Bossa. Kye bayita book launch kati eyiye kuba tuyina culture gye twasangawo nga omuntu bw'afa ffenna tuvaayo ne tukuŋŋaana. House of Prayer esobola okuvaayo kuŋŋaana. Tutera kuwa abantu birimu kyalimu. So bw'aba agamba nti celebrating 40 years siza drama. Ziba 40 years of touching and changing lives. Boba walabako emizannyo egyo waliwo ekyakyuka. So jangu mu book launch ngoze ku celebrating omuntu emyaka 4 Katonda gyamukosezza mu bulamu bw'abalala. Lwaki nkisabye
nsooka okusinkana Dr Bossa mu 2003 naye nali ku ssomero guno mwaka ngenda kuba mpeza emyaka 4 kati manya bajja bibala nnyo temubala sagana kwogera kirasi bwe nayogera kirasi bala naye nalina ekirooto then ekyokuzanya okubeera mu katemba nga njagala okuzanya emizannyo kati we namusinkana bwe nti ne muga njagala kuzanya mizannyo naye abantu baŋŋambye sobola kola ki kuzanya nambuuza lwaki naŋŋamba bw'olabanga obunafu mu drama esobola okuba nga strength ya character olunaku olwo nasala oyingira drama club naye alina statement endala gye yayongerezaako yali mu luzungu yaŋŋamba if you want to make a wrong decision ask everyone bw'oba oyagala okusalawo obubi buuza buli omu kati nze nagenda mbuuza mulowooza nsobola okuzanya emizannyo buli omu naŋŋamba atosobola kati gwalina ensonyi onoyimira otya mu maaso g'abantu era nekimudamu ne mugaa naye nina ensonyi naŋŋamba kati awo tuba tufunye nakyo character tuba tetufunye muntu apretending okubeera shy so bonna olinya ku stage gwe baba nalowooza nti ozanye oli shy ojja kubanga gwe wennyini oli ki oli shy. That's when I joined the drama club era nze njagala okwebaza bibaawo gyegimu ku mizannyo egyakyusa obulamu bw'abantu so nze nkusaba ojje mu book launch ndi omu ku bagenda okubaayo n'emmeeza naye nze ngenda kuba celebrating those 40 years of touching and changing lives through drama and Dr Bossa in particular so namwe tubasaba eje mitwale 15 olabanga emingi naye ate giba mitono ng'olinya baasi n'okugula ekimuli ky'okuziika omuntu ojjalabanga gyegimu so tumuwe ebimuli ng'akyali mulamu tumwebalizeeko mukama ng'akyali mulamu tumugambe thank you ng'akyasobola okiwulira tumukubireko enduulu ng'akyasobola oziwulira dhani okulinda abantu okufa ne tuyimira ne tugamba bannange omugenzi ono yali bw'ati takyabiwulira so let us give him his flowers when he's still alive. God bless you. Thank you so much. That is namakula half mutoro half muganda shyness yabo lugave baba gibagamba bugame no gamba ngabe ndi walugave katika nfuke shy no yatya nnyo wano naye bwabere mabega wakazenda lo ku radio nga tibamulaba wenzo olusanti bwa kusanga omuviira naye nga ensonyi nyingi nebasa mukama nti akkiriza okujja te bw'olabaze nange omanya nti awo wendi nyina okujja okuleetawo obukuumi mukyala wange tebamubba nawulidde dda olyaga nti abalina abasajja abalinga ffe oteekwa okubaawo naye naffe abakazi ate naffe abalina abakazi nga abalinga mmwe tuli bubi bannange mutusabire mutusabire tweyanza nnyo tweyanzege Dr Bossa mugole emikono gyamwe tubasabire essaala katonda affe omulungi nannyini kisa tusabira omwami Bossa mutabani waabwe omulenzi omu gwe balina n'abaana ab'obuwala abatali wano olwaleero ne mukyala we obatuwe omukisa batuwadde omukisa ebigambo bye boogedde weebale n'emyaka gy'omuwadde egy'obukulu tugitegedde naye ana nga ali ku stage ago tugamanyi gamuwera omukisa bangi abamuyigiddeko bangi abamwenyumiririzaamu ngaera Susan Makula bwayogedde nti abantu bamanyi okuleka ekibuga n'emirimu ne batolontooka ne bagenda okuziika tusaba olunaku olwo abantu batolontooke nga bazze ku celebrating yo 40 years ffenna tujje tukujagulizeeko ate okuvaawo owangalire ddala kubanga abaana b'ensabya be mugenda okuzaala mulina obbakuza ne mulaba n'abazzukulu baabwe mukama abakuume abalabisa omukisa gw'ettaka ettukuvu lino Canaan land tugubasabidde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu amiina mukama batwera omukisa makulu abanzirizeeyo
Dr Bossa oli wadda